Twapa menimiro eka nya. Gwe nani? Batupangisako. Bino ebyo mu nnimiro bino. Sagala kuseka naye. Katambya ko ngenda kabazanyira okubaje katandikira paka dikagwera. Abasajja bapama eka nya. Ngotuvudde ku kyokupama naye eka nyozi manyi. Yes, okupama kuli nomo wawuliza story no pama buli omu ate obera topama mwana wattu kitegeeza nti atoli nomo. Yes, ekyokupama kiri nomo naye ekenya kano koyongeddeko gomanyi ekenya nga na 25 kwa 5 naye abasajja bapama ekanya ezettaka gwozimanyi bano si bapami wabula basaba pami okitegeera bulungi nnyo kyekyabaletera okubeera nga bapama ekanya ensonga za ssente banatu katonda atusase tukole ssente tweyagale bano ekyabapamisa ssente sooka owulire emboozi. Twapama ennimiro ekanya. Gwe nani? Batupangisako. Bino ebyo mu nnimiro bino. Batupangisako kugenda abalimi be babapangisa. Abalimi nga anti yalinga aleeta nya bana abakola ki? Bano abasibe yali alimisanga abasibe kitegeeza nga nnimiro nnene yajja n'atuwa diiru n'atugamba tusobola ofuna maniwa nemugamba ng'agwa agatunda kati anti nga ffe tetugayina naye ate twetaaga ssente nemugamba gwe tuwe ssente gw'ojalabirawo maniwa gwe tukoze eki gwe tuleese omusajja n'atukwasa ssente ne mumugamba abaweemu ennaku ffe ne tuyingira ennimiro. Twapama ennimiro ekanya. Gwe nani? Obuzibu buli wonjogera ng'osika. Kati ebintu byo binyuma bunyumi. Tebinyuma. Bisesa kale. Jasi mbeera eri embeera lwekwatako nga boy. Kati ye yajja gyendi ng'anoonya maniwa sooka weebuuze maniwa nze ni mutunzi wa maniwa. Kitegeeza yalaba ka video kali. Okyegedde kati ffe yatuwa ssente ne tuyingira ennimiro twapama eka meka nya. Nga mwina mupama bupama ne tumuteekeramu maniwa erokera ku makyaseze nga mlima amabanga sigidde mu nnimiro alaba ensuwira n'abuuza kikingamba ffe twatekamu maniwa ge wayagala ate kati ki genda olime emisooli olime kasooli n'ebijanjaalo lya tukugyeko olibebalizeeyo Katonda yalimanya kyalituwa.